Yes, natandika video notwerabira okusubscribinga, okulikinga sako n'okufollowinga ku TikTok. Wabadde wakabuvuŋŋano olwaleero ku kisaawe kya Old Kampala wakati w'amagye ga Muhoozi sako n'abasirikale ba Fangon oba bayite ba Fangon soldiers ab'omuyimbi Alienskin. Olutalo lukigambibwa nti luvudde kuba nti nga bw'omanyi nti omuyimbi Alienskin atambula n'eggaali ye era bw'aba agenda ku stage yonna eggwera ku stage ne bateekawo embeera. Wabula ku mukolo ogubadde ku Old Kampala olwaleero ogubadde ogw'ebyemizannyo, okuyimba, okuzina sako n'ebirala. Alienskin bw'atuuse okugenda ku stage oluyingiddewo ku Old Kampala, amagye ne gamugaana okuyigenda ku stage n'abantu be bonna nga bw'omanyi bw'atambula ne katugambe n'eggaali ye yonna. Kino kireesewo akacyankalano ng'agamba amagye ge agenda nago ku stage gonna nga bulijjo bw'omumanyi bw'akikola. Abula nga amagye ga Muhoozi sako ne poliisi gagamba nti nedda ssebo teri kugenda ku stage. Ku stage twagalayo abantu babale, twagalayo abantu batono ng'ebyokwerinda bw'obimanyi. Wabula embeera eno bw'ebaddewo okaane kugenda mu maaso, olutalo n'oluninyiitire ddala paka bakanyama bwe bavuddeyo ne bategeeza poliisi nti ssebo temukyankalanya mukolo gwaffe, omukolo gwaffe gutambudde bulungi. Alienskin ku stage tagenda yekka, ateekwa okugenda n'eggaali ye yonna, oba mwagala oba temwagala. Era gye lugweredde nga bakkaanyizza Alienskin agende n'eggaali ye. Era nno kimu ne kimanyika nti eba ne kitegeeka nti Alienskin alaze eryanyi era n'awangula abantu bano n'agenda n'eggaali ye ku stage. Alienskin bw'amaze abakubye omuziki omukambwe ennyo nga tannagenda ku stage, asisinkanye omuyimbi Bebe Cool ne beebuuzaako nga bw'onoolaba mu maaso awo, era Bebe Cool n'abaako byamutegeeza n'abaako byamugamba bye tutategedde kubanga bibadde byakaama, ojja balaba mu maaso awo tulaga. Alienskin ono abantu badde nga balowooza nti amaanyi gamuwedde era aweddemu, naye ng'omusajja akyali ddala w'amaanyi ddala nno nga bw'okitegeera naddala ku kigambo ky'abafans n'amagye alina mayitirivu. Era mujjukirako emabega awo amagye ge bwe gaakubagana ne munne Fiki Gaza ku mikolo gya Galaxy. Ndowooza omulaba awo ng'amagye ge bamulese ayitewo agende nago, era nga musajja azimbidde ddala n'amaanyi mangi. Ku mulundi guno n'enjawulo ebaddewo nti abantu bazze banyumye bulungi nnyo ng'era banyirira okufa obufi nga tebafaana amagye gali aga bulijjo ge mumanyi nga banyirira ebyaddala abaana bafunyemu kasente banyiridde. Era omukolo guno aguweesezza ekitiibwa awo nga tumulaba ng'agenda ng'atambula agenda backstage wasinkanidde omuyimbi Bebe Cool era ne bayingira mu kafubo. Tuli kumpi balaba awo nga banyumidde nno ddala, akasente weekali kirabika kawezedde ddala, abaana bataddemu akasente. Amagye gali smart nnyo, toyinza nagamba nti magye wabula nga bulijjo gali ge tumanyi. Bano abantu balabikira ddala kati nga butuufu obugunjufu kirabika bulinnye eddaala awo ng'ayogeramu ne Bebe Cool nga yakatuuka. Era ebigenze maaso awo naawe tetubitegedde bulungi, naye ng'akafubo bakamazeemu eddakiika eziwerera ddala nga boogera ddala. Era olumaze kwogera byeboogedde bye tutategedde ng'abooluganda, Bebe Cool n'avaawo neeyongera ebye ne Alienskin neeyongerayo. So kye tukusaba nti subscribinga ku Itos TV tugenda okwongera okukuleetera amawulire amalala essaawa yonna. Following ne ku TikTok mwebale nnyo, mwebale eddala.